Tukwebaza okubanga okyekumidde ku Projan Media TV, TV ekuwa amawulire agakagwawo. Waliwo ebizuuse mu ngeri mwana mulenzi ono Dr. Ssebunya gye yali ayambamu Kenzo okuwangaaza Rema mu bufumbo bwe, naddala we yalekerawo amaka n'agenda ebweru. Kyaddaki Ssenga Kawomera era avuddeyo ku nsonga entuufu eyavaako Rema Namakula okusuulawo Eddy Kenzo kuba yali afunye omusajja omulala Dr. Hamzah Ssebunya. Ategeera ensonga z'amaka. Ssenga Kawomera agamba nti kigambibwa nti Kenzo yali yasuula Rema mu nju okumala emyaka 2, emyaka egisomawo mw'ebiri, era nga waliwo obutakaanya wakati waabwe. Mu ngeri emu agambye nti Kenzo okudduka awaka mulimu ensonga 2, muli okwesonyiwa omukyala olw'empisa embi n'okulaga nti yakoowa Rema wadde omukyala mulungi. Ssenga Kawomera agamba nti Rema ng'omukyala omulala yenna, naye muntu era mubiri gwali gulina okubanja, era mu mbeera eyo yali alina okunoonya omusajja omulala yenna okudda mu bigere bya Kenzo kuba yali adduse oluvannyuma lw'emyaka 2 nga takyabeera waka. Agamba nti Rema okwanjula Dr. Hamzah mu bazadde nga yakava mu bufumbo bwa Kenzo tekyewuunyisa kuba bangi ku bakyala abali mu bufumbo mu Uganda balinayo abasajja abalala abatuukiriza ensonga zaabwe ez'omukwano ng'omusajja atambuddemu. Mu kiseera nga Kenzo asudde Rema mu maka esseguku, Dr. Hamzah yafuna omukisa okugenda mu mutima gwa Rema, ate kirabika musajja mukwata mpola ate atya Katonda ng'era ategeera bulungi ensonga z'amaka. Mu myaka 2 Hamzah yali ku contract yakuwa Rema ssanyu mu kiseera nga Kenzo addukidde ebweru w'eggwanga, era ng'omukyala omulala yenna Dr. Hamzah yakola bulungi nnyo emirimu gye okwerabiza Rema omukwano gwa Eddy Kenzo. Webale kubanga okyekumidde ku Projan Media TV.